Abavubuka obwedda poliisi n'amagye be bakwata olw'okwetaba mu kwekalakaasa okwetoloola ekibuga babatuusiriza ku poliisi ya CPS mu Kampala. Akawungeezi ka leero bano batwaliddwa mu kkooti ez'enjawulo okuli ey'e Nakawa gye batutte abantu 5 ne Buganda Road gye batutte abantu 5. Ku Buganda Road bano olw'okuba babadde bangi batwaliddwa mu busenge bwa kkooti obw'enjawulo era abalamuzi ne batuula eyo okubasomera emisango gyabwe. Bano baguddwako emisango 2 okuli okweyisa ng'ekitagasa n'ogwa kireereese. Oludda oluwaabi lulumiza abantu bano okukwata ebipande ne badda wakati mu nguudo ez'enjawulo ne batandika okwekola obusolosolo n'okubaako abakulu be boogerera ebigambo bye batalinaako bujulizi. Bano emisango egibasomeddwa bagyegaanye. Ku kkooti y'e Nakawa abantu 5 abatwaliddwayo nabo basomeddwa emisango gye gimu. Bapulida baabwe basabye kkooti okubakkiriza okweyimirirwa era omulamuzi Rita Kidasa n'abawa eddakiika 10 bamalirize empapula zaabwe. Wabula kkooti oluzeemu okutuula omuwabi wa gavumenti tebategedde waayitidde ekitabudde bannamateeka b'abakwate. Koze charge mu ssaawa busaawa ne badisanctioninga ne babaleeta mu kkooti. Ne tutuuka mu kkooti ne tubasabira bail ne kirabibwa nti tubadde tetulinaawo documents essaawa eyo eza sureties. Omulamuzi n'atukkirizayo eddakiika 10 okuleeta ebiwandiiko by'abantu abeeyimirira abantu be baakutte. Tuleese ebiwandiiko okutuuka mu kkooti ate nga state attorney oba omuwaabi wa gavumenti ng'ate taliimu ng'agamba nti alina walala waakoze atya waagenza alina ebirala ebyokkola. Ekitwewuunyisizza kubanga kkooti ebadde etandika nga mwali ate oluvannyuma n'avaamu nga tetutegedde nawa waagenze. Kati omulamuzi arirayinze ku ekyo oba yeesigamye ku ekyo n'agamba nti atwongeddeyo mpaka ku Lwakubiri. Bano ne bannaabwe ababadde ku Buganda Road basindikiddwa ku alimanda eruzira okutuusa nga 5 nenga 6 omwezi ogw'omunaana omwaka guno.